Departments. So buli omu waleeta omuntu yenna akulira departments oba deputy tujja genda maaso ne meeting yaffe. Nze sikiraba naye nga ne bammemba ba komiti babeera n'ensonga zaabwe, ndowooza baali balina ensonga zaabwe nga baagala mukulu general abannyonnyole, naye komiti yaffe eya defense ne internal affairs omulimu gwayo si accountability, omulimu gwayo kulaba nti budget gye twawa ministry etambula bulungi. Abakola ekintu balina ensonga zaabwe tusubire meeting endala maaso eyo ebasobola okwogerera ensonga ezo kubanga mulimu mukola oversight ku secretary. Maybe weba summoninga defense maybe mu committee ya accountability ezo mukulu wajja basically bayinza omubuuza eyo, naye ffe twagala tusisinkane ministry twogere ku nsonga ya budget framework paper. Yes. Omukulu abaye tukeera tuvuma president buli lunaku wano wa Uganda. Ekitiibwa kye kyaggwawo kibaawo omuntu waddemba okutuyita kyayagala diikuula bakatemba biki, naye tekitujjaako kitiibwa kyaffe mu constitution. Ekitiibwa tukirina, obuyinza tubulina, so tetusobola kulemesa muntu yenna wabweru eyo ayagala okutuyita amannya ye wa ddembe lye, naye nga ffe ekitiibwa we kiri mu constitution. Ffe parliament ya Uganda tulina obuyinza, emirimu gyaffe gigenda mu maaso era tetujja kubuzaabuzibwa na kutuyita amannya gonna. Wangi obuyinza tubulina era muteekewo abiri tujja kulaba ekiddirira. Amin. Muri badikula abalina kyemusaba mutisatiza okujja kuyo okubasiba kati onale bubije muri badikula batugambye nti hando ya XCF baji hacking, so naffe ndowooza tujja genderaawo naye nga omukulu yatugamba nti byawandika ku X tetubitwala nga kintu kikulu nnyo, abeera akola fan, so naffe tubitwala nga omuntu akola fan, naye mu tweet zino ezibaddeyo batugambye nti account ye baji hacking, so tunagenderaawo mpola mpola. Yeah. Parliament ku nsonga ezikwatagana ku bintu bya government public offices tulina obuyinza okuyita omuntu yenna ali mu office ya government okujja twogere naye, ne president tusobola okumuyita wadde nga tumanyi bulungi nti president we tuba tumwagadde ye yatuyita mu state house ne tugenda ne tunyumya naye ku nsonga ze tuba twagadde, so tulina obuyinza okuyita omuntu yenna ajje twogere naye ku nsonga za government. Kati naye nga etubeera mu BFP budget framework paper ebiseera bibeera bitono kuba tubeera ku budget, so akana akakiko ka defense akayise kamanda kabadde kamaliriza ebya budget ne kalyoka kayita kamanda ku lunaku olulala boogere ku nsonga ezibanga ziriwo nga bino ebya tweets bikibe bali badde bakikola oluvannyuma naye si kubimikisinga ne budget. I got a heated meeting following the last Friday's FOPT meeting. We expected the CDF to appear before you today. What happened? Today, yes, last Friday the committee made a ruling and they had instructed the minister to appear with this team today. Fortunately, the minister wrote to us indicating that they have cabinet meetings today and they cannot appear. So and he requested us to give them another date. So we've given them tomorrow, 21st at 9 a.m. For them to come and appear before the committee. So I believe they will come. He will come with his team. We don't mind whoever occupies which office, but as long as the office is represented, that is what we shall go by. So, because do you regret what happened on Friday? Was it regrettable?
No. The committee has to do its work, so there's no regret. But what we need is the ministry is to give us accountability basing on the budget that we provided them. That is why we invited them and to discuss the budget framework paper as well. So we don't have any regret as committee. I know tomorrow when they come, all the clarifications and issues raised will be responded to. Yes. No, we are seeing as if we are shifting from the stance which you took on Friday as a committee. So, yeah. No, there's no shift. We've written to the minister to come with all heads of departments, and when he comes with all the heads of department, of course, that's when we shall engage them. Because usually when the committee writes to the ministry has to come with all the persons responsible for whichever department that they head, and that is what we are hoping and waiting for. And finally, you are saying that you are not an accountability committee. You know you are responsible for the behavior of the police officers. That is oversight. And it has nothing to do with the money. And the members, the claims you are talking about the person of the CDF, this person accountability. What, as a committee, are you going to just let this go? First of all, we don't know who makes those, who communicates on tweets. But I want the public to know that not so long ago, the CDF came out and say that any communication done that he has not signed against or that is on X, we should take it as just lightly. So therefore, and then too recently, they came out. Honorable Balam told us that the general's account was hacked, and they're still following up on those who hacked that account. So we are waiting for that. But again, the ministry has its official communication channel. The UPDF also has its official communication channel. So those are the channels. Budget framework paper is a policy matter, is a budgetary matter. And the head of those two matters, sorry. Budget framework paper, enteekateeka ya budget, nsonga zikwatagana ne police, neera budget ne police bitambulira wamu. Era omuntu akwatagana ne police mu ministry oba mu department, ye political head, oyo minister, oba chairman wa board, oba chairman wa commission. Kati permanent secretary oba secretary wa self accounting body bebakulira police, kati bano bonna abasigaddeyo wansi beetaagibwa mu kuteesa kuno, naye tebasobola kulemesa kugenda mu maaso kwa committee nga tuteesa ku police oba ku budget. Omukulu simanyi kigambo ekyo gye yakijja, naye ndowooza yeetaaga okwejjusa. Abakatuliki bw'okola ekibi ekinene nga wejjusa. Naye waliwo ekibi kye bayita saakirirego mu Luganda. Kati ekyo ekibi bw'oyita bakulembeze banno baddeekuula, omusango gw'okoze baguyita saakirirego, tegusonyiika. Kati ekyo kye nnyinza okwogeraho kubira nabyogedde dda. No, the issues surrounding the tweets of the UPDF commander, where he referred to parliamentarians as clowns, and he said he cannot appear. Is instead planning to arrest all MPs? That matter is in the public domain being discussed, but as an institution of government, the legislature, we have to stand tall and firm to do our work,
It is within their rights to refer to us as they wish, but as far as we know, we are constitutionally protected and we are doing our work. I will not go into issues of trying to fall into the trap of also trying to respond in a particular way. But as Parliament, we stand tall and we will continue to do our work. It is within anyone's right to make any remarks about us, but that should be treated as such. We are not going to be bogged down by such comments as Parliament. At liberty to engage with any institution over any matter. And so I'm not faulting the Defense Committee for for requiring that the commander comes. But what I said is that strictly, if it was a BFP matter, the commander didn't have to appear. But if there are any other matters, the Committee of Parliament can invite any member of a public office to come and interface with the committee. And so the committee was right in requiring that he comes to discuss other matters. But if it is about BFP strictly, which was the process under which they invited him, it was not necessary. However, if they have issues regarding his conduct, they can invite him on any other matter, on any other day, where they can have time to interact. And that's why, because of the limited time that Parliament has in considering BFP, it would have been wiser that they handle BFP, budget framework paper, and then invite UPDF later to discuss matters that they had as a committee. Well, it is really regrettable, and I am glad the Honorable Balam clarified and said that his account was hijacked. Now, the question is who hijacked. In fact, I'm interested in the hijacker. If you can manage to hijack an account of a CDF, then Uganda is not safe. So that's the only reasonable excuse for now, that his account was hijacked and the tweets were not his. But if they were his, really regrettable and unfortunate. Ekisokera ddala bw'otunuulira ssemateeka w'eggwanga n'omusomera wamu ne rules of procedure za parliament ne Administration of Parliaments Act, amateeka gonna agalambika amatabi galambika nti parliament tabi eryetengeredde era tulina okuba ne separation of powers. Kakati mwami Muhoozi ono byabadde atweetinga nalabyeko ng'akakiiko kafunye interest okwebuuza biki byabadde ayogera akakiiko wakati w'okuprocessinga budget, kubanga buli tabi lyonna erikozesa ssente z'omuwi w'omusolo erifuna mu kitavu ky'eggwanga erikozesa ssente okuva mu consolidated fund nga UPDF, kirambika nti agikulira yandibadde nga political head ne accounting officer balina okwetaba bukolokolo mu process yonna ey'okuprocessinga budget nga wali mu budget framework paper, olutandaalo oba olusisira oluyitibwamu okola budget na biki ebiba bigenda okusasanyizibwako, era ne mu budget process balina okwapiyaringa okunnyonnyola bye balowooza okukola era bagenda bikola batya nga basasanya ssente z'omuwi w'omusolo n'ebikolebwa. Kyakubiri, obukiiko bwa parliament bw'otuna rules of procedure zibuwa enkizo okuba nti bulina obuyinza bwa kkooti enkulu mu kunoonyereza n'okwekenenya ensonga yonna. Kati nalabye nga mukulu Muhoozi ono gye ne kimuyisa ebimu ku bigambo byabadde atweetinga talina lukusa n'amaanyi gali waggulu w'amateeka. Mu mateeka agaffe omuntu yekka aweebwa immunity ey'enkizo mu nsonga ezimu abeerayo ali mu office ya head of state, abeera mu office ya president mu bigambo ebyangu. Abalala bonna tebabeera waggulu w'amateeka asobola okusamoningibwa wonna era taba na excuse yonna okujja kwenyonyolako okujjako ng'asabye kakiiko kennyini okwapiyaringa mu ngeri endala yonna oba okawandiikira naye tewaliwo excuse egamba nti sijja kwapiyaringa. So Muhoozi tabeera waggulu w'amateeka. In fact, okuyitibwa kwe ayitibwa nga Chief of Defence Forces. Obuzibu buli wayogerwako obwongo bw'omutwala kulowooza nga mutabani wa Museveni, simanyi ti first son, bw'omulowooza kulowooza nga General, wano ayitibwa nga Chief of Defence Forces, tayitibwa nga mutabani wa Museveni, tayitibwa nga General. Ebyo ebitiibwa biteeka wali wabbali atunye enfuga ey'amateeka, because office gyalimu ya amagye, the Uganda People Defence Forces, gaprovidingibwa oba gateekebwawo ssemateeka waffe tiwanaabangawo ejje ly'eggwanga. Alina ejje ly'eggwanga liba ly'Abannayuganda. Mpulira nnyo mwami Muhoozi ng'agamba simanyi ejje lyange bano bantu bange, lino ejje newabanga Museveni yamusuubiza omusikira nawuli agamba simanyi 51 shares simanyi biki, ebyo byabwe byakika. Ejje ly'eggwanga tebalisikira, you are not a hair of ejje ly'eggwanga. Ejje tebalisikira busikizi, ejje buvunaanyizibwa bulina kuba governed era olina butuukiza ng'ogoberera amateeka amalambulukufu. So ebigambo byonna eby'okuyisa olugaayo mu parliament oba mu institutions of governance
byongerako kuba bibuuzo nti ono akulembera alina egene byayogenda okukola kuba bw'ogamba nti for example nti ogenda kuhanginga simanyi besije ku muti guli ggulu n'ogamba ogenda kujjako Bobi Wine ensingo n'ebira byobadde yogera ate nga okyali mu office ya Chief of Defence Forces kikakata kubwa okujja okunyonyola committee ya parliament processing budget tinga tebana bakufaninga entity eno biri byogenda okukola ate byo bikolera mu teeka ki era obuyinza bwo obujja wabaffe oyogera bibyo oba osagamu busaazi oba biragiro byonga CDF so ndowooza akakiiko kaba n'enkizo okuba nti kasamoninga omuntu yenna ali mu office yonna ku byayogedde olaba ne baba kwogeddeko bwogezi era committee bwekuyita oba olina okujja obinnyonnyole kuba at that level committee eba ekyanoonyereza ezuule ekituufu at one point walina okuba wazuula ekituufu ku kiba kigenda mu maaso oba olya mu entity yonna so mu Muhoozi okunyooma n'okuyisa olugayo mu parliament ekyo kiba wabweru w'amateeka ffenna tukakatakibwako nga bannayuganda okudefendinga sanctity n'obuyinza obwa institutions of governance nga parliament bwe basiga ddamuzi tulina demandinga libe nga liri independent naye bwe tulabanga ate bakwata mundu bageza wisa olugayo mu institutions zino kubanga overtakinga na overpoweringa oba olyawo nfuga ey'amateeka na ssemateeka w'eggwanga kyo twasobola kukkiriza so Mwami Muhoozi tali waggulu w'amateeka yeebuuze ku balooya bamuwabule owapiyalinga otya ng'osamoningibwa aleme kwebuuza kuba muwagira n'abamuwaga ajayisa olugayo mu mateeka ssemateeka tewali agenda mukkiriza gy'overthrowinga otherwise akakiiko kalina enkizo era tukakubiza kagende mu maaso kukozesa obuyinza bwako asobola okufuuka CDF asooka ebba okukwatibwa n'aleetebwa mu kakiiko kuba akakiiko kalina obuyinza obwa kooti enkulu okusamoninga okuwalawala omuntu yenna okwapyalingako gye kali n'okumuteeka ku birayiro bw'anaaba aganye kakakiiko nkawabula kayise ebiragiro bibakuntumye bawe polisi ya parliament naisho zonna n'amagye gakatibwako Muhoozi akwatibwe aleetebwe apyalinge tali waggulu w'amateeka bino byalimu ali mu kusaaga alright twali tulina okuba ne meeting olwaleero engeri committee yakola decision nesaba ministry bakomewo olwaleero ministry ya defense naye minister yatuwandikidde ffe nga abakulembeze ba committee eyo natusaba nti tumuwe olunaku olulala because olwaleero Monday ministry oba cabinet yenna babeera mu cabinet meeting Entebbe so twabawandikidde netubagamba nti bajje enkya lwakubiri ssaawa 3 then tutuule tumalize ensonga ya budget ya Ministry of Defence.